Abasebo ne banyabo balamusizaako. Nzize wano olw'ensonga njagala okubeebaza mwenna abaawulira emiranga twaziirana olwa maama waffe mukadde waffe okutugendako omukadde Nalubega. Mukama mumuze mirembe. Naye njagala okutuusa okwebaza kwange mwebale nnyo mwenna nga sisosodde nti ono oba ono. Mikwano gyaffe, mikwano gyange, mwandaze omukwano gw'ekika ekyawaggulu, mwatulaze omukwano omungi, ne muteekamu obudde, ne musula naffe ebiro 3 biramba, ne mukwata mu nsawo, ne muteekamu ssente, ne mulabirira, ne mwewaayo, ne mukola emirimu. Kuba waliwo abeewaayo bo ne bakola emirimu okumala ennaku 3 nga bali ku mirimu. Tiimu nayo nagirabira awo nga tiimu ate ng'eri organized nnyo, naali ku department eno, naali ku eno, tiimu eyo yonna ng'ekulemberwa chairman Keti. Bannange nasanyuka nnyo. Simanyi ki kyenyinza kubasasula, naye katusabe Mukama atuwa obulamu, atuwa obuwangaazi, ate abampeere bimusibe byonna bye musinga okuyaayaanira mu bulamu bw'ensi eno. Bannayuganda mwenna, bayimbi bannange, mwandaga omutima ogw'enjawulo. Ba artists mwenna, bannakatemba bonna, abazinyi b'amazina, abakubi b'ebidongo, bantu bangi ne be nalisuubira. Buli kiseera nalinga mukwekanga enonaze. Mutuufu nali simanyi nti nina emikwano. Badde manyi nti nina emikwano naye nga simanyi mikwano ndina egituuka awo. Neebaza aba media mwenna, media houses zonna abasobola okutambuza amawulire agali positive okufa kwa maama wange, era nitumuziikira mu mirembe, era okuziika ne kuggwa, era nitusigala nga tuli mu mirembe, nga tolina kyonna kyolaba kiri negative, ng'olabira ddala nti omukadde agenda kuwummula mirembe. Mbeebaza mwenna n'amawulire mwenna, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza bakadde bange, bakojja bange, bamaama bange ab'engabi, ab'endwadde mutwe, bonna aba famire, mwebale kutukwatanga baana, era mwebale kutugondeza mu bulamu ne tubanga buli kimu kitambula bulungi. Neebaza bato bange bonna ne bakulu bange twasobodde okutambuza ensonga ya maama neggwa bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era tutambulire wamu nga bwe twabadde okumuli ensonga. Ndekaani neebaza diaspora mwenna. Nze mwankoledde ekintu kye nandisisuulira. Abantu ne bakola ebibiina mangu ago nga biri mu kubagiza Mesach, obaolyawo nezijja. Ne tukola omukolo omulungi ennyo. Nze mbadde mu kuziika kwa mirundi mingi nnyo, okw'abantu abanene n'okusinga Nalubega, oba musinga obunene emirundi mingi. Naye omukolo ogw'ekitiibwa bwe gutyo ate mbadde sinnagulaba nnyo mbeerayo okuziika, ate nga saagukoze nze nganze, wabula gwakoleddwa mikwano gyange baganda mwenna. Mukama abaddizeewo, benkoonyeeko ne besikoonyeeko, paka kati obubaka bukyajja. Mukama atuwangaaze, nsobole okusasula abandisasula kuba simanyi ebbanja ddene nnyo, naye Mukama atuwa obulamu ndabe nga nange mikwano gyange basanyusaako nga bumwansanyusiza. Ebyange maama Mukama amuweereze.